tuchawa, Somalia ya tuchawa, Somalia tuchawa nga tuli mukume mirembe kwabwe. Ngokuma mirembe ngani. Tuina African Union peacekeeping. Choyagalo tugama chairman wa African Union entegeza UPDF. Kakati bwotuke Somalia tebatwetaga. Bannaffe je tubadde tuddukire Kenya anonga tulabira ddala nti feba waswa beba katofe waswa ne kati bogende Kenya ne bakutegera nti oli muna Uganda bakutunuliza amasa agena. Kati ate ndabye mutandise okuteeka we fujjo kubya Indian Ocean. Simanyi obaani abawabula kulisa statements zino okutukyayisa ensi zitulinanye ensi neighbors ze twalirowoozezza nti bano baganda baffe twalibadde tukolagana nabo ate kino era twagala kukibagamba oba mukola statements ezekimpatira musimanyi mugenda kulumba simanyi mujje Indian Ocean mulina okukimanya nti ffe nga bannayuganda tetukkiririzangako kulumba baganda baffe bwe muba mwagala okukozesa ensi yaffe nga occupation singa mukola ezentale ezitalina makulu kwanze naalibadde nsuubira mu budde buno Mwami Museveni promotinga East African Corporation Community. Oba East African Community kwa tulina ne parliament mutima mwakyogerera ate ogamba nti integration etegeza nti tuli gwanga limu honorable Tamagazi bosinzira Uganda noga nti nga muna East Africa nga muna East Africa Indian Ocean yaffe oba yange statement omutima gwe yakyogereddemu ng'agamba nti basobola ogigira essaawa yonna you take it lightly nga bwe mutwekinga lightly mukaluke tugendamu nga temukimanyi nti we on time bomb anything to happen it will also affect you kale ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 gyowuliriza yeno yennyini kwoli muganda wange owuliriza Radio 4 mu makaago ku mulimu gwo nawonna wuli Radio ulugumira matoko Radio 4 ensusuzi kale tukomyo honorable tugende buterevu zimu ku nsonga eziriwo mu ggwanga campaigns ezoba president zikyatambula Robert Kyagulanyi Ssentamu namulabiko ekisolo n'abantu bwe bati mbere liyita mukunonya ogamba abantu bwe bati otegeeza ki abayitirivu kamala kati olaba naawe otandika okubalaba kubanga walimu olwa Thomas Lungi nga ne bwe twabeeranga n'enkuŋŋaana nga kijjobinga gw'ogamba tobalaba bulungi naye olaba naawe ekkungu otandise okulaba nti abantu ba His Excellency Kyagulanyi Kulaale bayitirivu omungereza abayita mammoth crowds wazirabye mammoth crowds kyogamba nze siraba olaba naye olimu olunankananka Thomas oluli awo tutategeera kubanga sebo ffe kye twagamba abantu nti buli muntu agende politics tubanga abali ku mudaala buli omu atunde kyalina abantu baguze kyolina abantu bakigula oba tebagula naye okaka abantu ekyo no kirala naye kye tusaba ne banafa ab'ebyokwerinda please stop panicking we see a lot of panicking everywhere deploying soldiers with the heavy guns Museveni and group stop panicking this is our country you will have to go ebiseera bwe bituuka munango olina okgenda naffe twalabiraawo nga Kyagulanyi yazzo tukulembera tetumanyi Katonda gye yamujja n'amugamba genda okulembera abaana baffe bajje mu nsi gye balimu ey'okubonaabona kati bwe tulaba naddala mu abali mu gavumenti abaluddewo for 40 years n'owulira nti Kyagulanyi agenda kubalaale imagine a civilian without even any weapon ne mutandika okudeploying amagye ne muddira buno vubuka obulala mubuteekeo sibayi bukwate emiggo please we are one Uganda we have no any other country besides Uganda abamu mwali mwekwekeyo mu abanyankole babalaze munonga mwabaleba abanyankole konka twashemererwa abanyankole mwebale munonga Ruhanga abawo obusinge Ruhanga abawo obusinge twasemererwa kimusimyasimye eki anti tewarebye Kyagulanyi nga ayingira olugo lw'embalala kareba abantu bakaba bengi munonga wabareba abantu wabareba baba bengi munonga twasanyuka fa abali eno ne tubebaza waliwo obubinja bw'abanyampi obubekwekamu eyo nga buvumisa abanyankole the banyankole naturally are very good people they are nakulengo nti ba westerners babalire emikeeka labwe mubalaba abo baganda baffe muve ku buno obubinja bingi obugenda ne bubekwekamu I told you even banyankole suffering
Their lands have been grabbed by these smaller groups of people abagenda ne bakwekamu nga naffe olaba mu Buganda obubinja obusinga okuleekaana ennyo wano obutwekweseemu mu Buganda mannya era bulina amannya ng'omulaba oli yekkungu naye nga ffe kyetubadde nga tu preaching all the time is unity. Bw'olaba Acholis are brothers, the Langis are brothers, the Busia people how are they called? People from Busia, the Basami, they are brothers, the Basoga are brothers. We are one people as a country. So we are united. We are ebintu ebitugatta byebisinga obunjo singa obutonotono obwo butwawula kubanga at the end of the day we all need better services in this country. Yenze njogera ate obadde olowooza era nasamererwa abantu beyisingira mwebale munonga abantu berukunjiri mwebale munonga abanyambarara abanyantungamo mwebale munonga shemererwa konka Ruhanga tusaba obusinja mu Christmas eno bagambe kakati bogera bwe bati abanyambara nitubasima munonga tubasima munonga mwebale munonga mwebale munonga mwareba Kyagulanyi babashemererwa munonga mwebale banywanyi baife mwebale kakati ekyo bakoze kyakusanyusiza nnyo nedda kakati for us we've been preaching unity ngate webaza abantu bo Northern Uganda abantu bo North nabebaza nembagamba abantu bebunyoro all along webaza abantu bebusoga era nabebaza abebusoga ne tubagamba bakagwa mwebale ino bakagwa baife abebusoga okwaniriza ngobi Kyagulanyi sentamu omutima gwe mwatu. That's a Uganda we preach. We want to see each other happy. Ng'emirimu tugifuna fena all regions of the country. Naye olwaleero n'otuuka be executive director bonna bava ku kyalo kimu. Webaza abembarara. Ate n'abeebaza emirundi 10 bandeeba. Omukusango kuwadde. Bandeeba. Kakati n'abeebunyolo twabeebaza. Bagamba abembarara nti abantu mwena abanyambarara nitubasima abantu mwena abaruga mu mbarara abakuruga mu mbarara nitubasima munonga konka mwatwaze ate mwana watu bobeera wano n'olaba obusajja obulina amanya gafu obunyampi nga buvuma Kyagulanyi naye bali ne bateekawo omulamwa. I'm not excited about the numbers. That's a Uganda I want to see. What I'm saying, a Uganda where everyone has the capacity to mobilize without being limited by the regime forces. Ate si kya mukamangu gwete wakirabye crowds. Politics is about crowds and a message. So ani ata ina crowds Mr. Museveni ina crowd vakubwana bwe basomba ate sebo mu abasombera General Museveni obwana ajja kwevaamu lumwaku ujje ajja kwevaamu akuujje mu abasomba obwana bw'amasomero ne mubuwa t-shirt sibusajja bwattu n'obwana ne bukazi bwattu ne mubutwala ku lwale z'omukulu twategeddeko mu Northern Uganda. Look at this enolale ya mwami Museveni. Look at the numbers. Obwana tobalaba obwana tobulabe eyo bwe bambaza buno bwana bw'assomero obwana obusinga bwa amasomero golooza lwakyo abazadde batandise okweraliikirira baddira obwana bw'amasomero ne babwambaza uniform ne babutwala mbu omukulu ake. You have been in power for the last 40 years. Tekikyaliwo kipya kyo appeasinga nze nnumwa n'okuluma bwe ndaba omuntu abadde nga gwe president w'eggwanga n'obeera mu buyinza emyaka 40 ng'olwanira ne space y'ebipande bwe babiteeka ebyaba opposition n'otandika okubiyuza. Nalabye kye mwakoze Mbale erukunjiri you deploy SFC soldiers ne bayuze ebipande ba his excellence. Everybody has had crowds in this. Crowds, so what? Waliwo crowd yengule nawe ng'ogiraba nti eno bagisombye mu biroole ne babaleeta wali gw'obadde olabanga bano abayimbi abatera okugenda abatunda emyoyo gyabwe abatunda emyoyo gyabwe abayimbira candidate Museveni anti kugambye abayimbi abatunda emyoyo gyabwe abayimbi b'eggwanga abayimbi abatunda emyoyo gyabwe abadde bagenda ku gundi ku laale za General Museveni obwedda bwe bakola. Ndabyeko abantu nga Catherine Kusasira, ndabyeko Stasha Mayanja, ndaba banji jebali showing support eri mwami Museveni. Batunda emyoyo gyabwe okuwagira Museveni tetubanenya nekyembadde njagala okuga nti abayimbi abo olumu tubagoberera ffe nga ba leaders
weba mwami Museveni bwaba akubyera aleze ne bagenda bayimba bino batera okwekyanga kyanga ne bawanika emikono ninga olaba abantu basigadde babatunulira bati walolabyeko omuntu bwakutunulira nga wekyanga kyanga nakutunula buzono bali kuki kyogante banyumirwa nga si butanyumirwa naye kyekikulaga nti n'abantu bebasomba ne babaleeta babakubyabo baleeta ba refugees, most of the refugees abave Congo emitwalo 25 ne bateekawo etteeka buli Museveni wabeera balino baso bijjawo ebyo ezo basi zobola bempitirivu ezo basi zobola bempitirivu obolooza ziba zireese muwogo n'obwana bw'amasomero bwe baleeta mbu batulagidde tujje na kifuba kakati you cannot be president for 40 years nobanga okyalwanira ne space y'ebipande bwe babiteeka ngo deploying ABSFC ne bayuze ebipande crowds like you crowds for what wherever he doesn't have crowds. That's what I'm telling you. Jingo bosezera ku crowds no gamba. Gotunulira crowds zo supporter ne crowds zo muntu gwe balese. You put General Museveni uses on daily basis more than 2 billion. But look at the people, Honorable Tamanguzi. Just to buy mulina abantu nga boyogedde, which is very true by the way. Mwami Kyagulanyi Najayise, he has all these huge numbers. Just like Mr. Museveni, just like Munyagwa, just like all these other people. Ate nawe leka kwonona. Where Munyagwa as crowds. Okujjako ng'ekigambo crowds kikyusiza meaning. Nti n'abasatu nabo tubayita crowd. Umayaba amawulire b'ennaku zino ebintu mulina engeri gye musajja abadde ne crowd y'abantu basatu. That is eyo si crowd sebo. Gamba mamo si crowd y'abantu abasatu oba abataano. Ze bagira ezo tezigira. But anyway, the message is not about the crowds. The issue is about the message you are giving to the people. Nalabye General Museveni jabadde nga castigating amakuba amabini agamba Katumba. Where is Katumba? You've been in power for the last 40 years. No tunda amakolero gaffe gonna n'ogamala okumanya bana abasajja. Tutafuna nga sente mukulu oyo yatunda mu makolero. No takomaawo ne weewola buli kabanka akawola Museveni akeozeemu ng'ogyeko microfinance zawa saako zawano zataneewolamu. And with the time Museveni ajja kwewolako mu saako zawano obenga oli abagamba government etusindise musako yenna kasi government esobola kwewola sente without you approve. Who you are you talking about? You ngani gogamba Lutamaguzi? No, nze Lutamaguzi nga nze nyamba government, a member of parliament. Yes, wali badde ogamba nti your parliament has helped Museveni to overborrow. Sobola kwaula parliament ku Lutamaguzi. Anti kakati tusobola kutwawula nete kitegeeza nti fena abalio tu supportinga search kubanga tubuuza ani agenda okusasula sente zino bukabo botunulira lifestyle z'abana abasajja ze balivingamu nti bo basetinga government balina kubeerawo ng'obugagga obw'eggwanga bwonna bwabwe. Who's going to pay for that money? Abantu bataddeko emisolo miyitirivu. So why can't you question this in parliament? No, we do question. Ne tubuuza sente ze mwewola ani agenda ozisasula. In addition, nga bananso babinisa emisolo. Why can't you insist nemugate zijja No, we insist, but because fetwa abalonda mugende mu parliament. But Museveni has the number. Mwe mwagironde number yebeerayo ey'abakungu olumu ne ogenda okulaba the eyes have it. Kati gwe bananso babinisa emisolo buli omwaka ab'omusolo. At the same time weewola ebyo ebintu olaba bimakinga kwaffe twalisuubidde nti oba bannansi osazeewo basasula omusolo muyitirivu okwewola kwali badde kukendeera oba kuvaawo oba osazeewo bannansi bennyini okubajjako emisolo baali badde lwe twewola nemwe mwali mubuuziza General Museveni sente eziva mu ggwanika ly'eggwanga esente eziva mu musolo wajaziteeka kubanga mutematema ate tutematema biwandiiko fete tutematema sente wali physically appropriation baba tugamba kati ne approving walaga wabeerawo ne bibulioni vani ekitabeerangawo ebya Bank of Uganda ebireeta sente so mwe mukkiriza ki kati ffe mu parliament nkusomese kino kimanye omuvunaanyizibwa bwaffe mu parliament obumu ku bo tutematema bwe tumala okutematema otegeeza ki okutematema sente gye zirina okulaga oba kankwe Ministry of Education efune bweziti uliriza kankwe kino Office ya President efune bweziti yes omungereza agita appropriation yes bwe tumala okwa-appropriate ntubuga sente zigende mu malwaliro bweziti tugenda okulaba nga batugamba malwaliro eddagala terigulwa teririiyo amalwaliro nga muyingira nga mulondoola
ng'olondoola otuukayo eri anti wuliriza kati eggwanga kasitaba n'abasajja batta institutions zonna otuukayo wali eri nga agula eddagala ne gwe lituukirako n'alina okulirondoola wali eri munda bonna bava ku kyalo kimu era gwe tebakuliza nga MP bawuliriza State House yeba deployinga bonna nakakuddiramu ekintu kino goloza lwaki ni parliament twinsistinga batuwelisi yabakulira ebitongole bya government yonna mu Uganda era baagaana nga bwe twasaba lisi yaba DPC yonna mu Uganda 99% bonna bava ku kyalo kimu the president yatego kitegero tyanga tulina list anti kati nkugambe kakati kankubuuze gamba awo bakuwe DPC we Kalamoja president Kabongo akola appointment then you approve as parliament tulina bosobola kwewaza parliament kigenda maso mu ggwanga kati nze mpuliriza so kujongo kanti ebitongole bya government byonna byafa nga ne parliament mwe ebitongole byonna byafa ne parliament mwentuula nayo yafa naye sawa bweba nfute kitegeeza terina mugaso kinga otugambye mu budde obwo ng'essaawa ezo zennyini zituuse ogitulako ne bagamba it is 10 o'clock the exact time without us the few numbers you wouldn't know what you know now. You're the gatekeepers there. Gatekeeper akola ogugwe ne gatekeeper bwe banyoola emikono kubanga bano ababaka ba parliament bogamba mwe mubalonda nga babawadde obukunkumuka mu Uganda okwawukanako n'ensi endala mu China bwobba bakusuubiza kutwala kalabba ebungereza bwobba bakutwala mu kooti mu Uganda bakizuula nti oli mubbi kungwa bagamba lwaki teweesimbawo era ensonga lwaki olaba temusobola kumalawo obubbi wano mu ggwanga nga ababbi abasinga obubbi be babakiikirira era bwe batuuka wali nga batemaatema nga bayita mukama wabwe wali olabyeyo bannansi abatuula ne babuuza nti mugamba muyisa ssente z'eddagala zigende mu malwaliro lwaki ate ffe bannansi eddagala mu malwaliro ga gavumenti tugulaggule lwaki mwe muyisa kati kanku ekyokulabirako kitono nnyo singa tubadde n'abantu abali serious because you have leaders who are not serious because they are voted by any serious people kanku ekyokulabirako kitono nnyo wali badde okisuubira nti bwa Museveni naye asobola okugendayo naye kalaka asambu lwaki amakubo mafu no sigwe gusoose president no sigwe gusoose gwe wali badde okisuubira head of state naye kalakasa n'alumba Katumba Wamala mbu Katumba Wamala situkutegeera oyagala awaane buwanyi nga makubo mafu anti kati tumubuuza nti sente waziteekawa bw'oba taate waka bw'oba taate waka olutamaguzi omwana n'omuwase n'olaba omwana kyalina okukola nga takikoze okuba bukubi mu ngalo kubanga gwe taata oba n'ogamba tokuba mu ngalo kati naffe twagala kubuuza yayogedde ku minister of finance ku byenguudo twagala kubuuza gwe kyogamba nga fountain of honor kubanga president yekka yalinaako ka title fountain of honor nze mupite basobola kumpita fountain of honor ne wakubadde enkola ebyenjawulo naye gwe nga fountain of honor alina ebitongole bya intelligence oba ati otyanga tokimanyi nti amakubo gonna mu Uganda gafa sente ze tukuwa kuba amakubo ge gamu ge tusinga okuwa sente ziragawa yali ebusoga n'alaba abantu nga bavunaga yali ebusoga n'abona abasoga n'akuba bana obwavu buno bwendi kubona ebusoga bulyo naye n'abasoga kati abasoga bakyuse if you want to know clear politics go to the east yakoba abasoga nga muli baavino bana aye ne abasoga ne bamubuuza muno oli musama nti wagudde bugwi mu ggwanga omusama yakajja agwe bugwi atandika okubona obwavu obuli mu busoga president yakoba yabuza bana nga muli bavu you are in charge of all institutions of this country which you have broken yalaba obwavu wali yagala butendereze kakati bwoba obulabye era nagati abakulembeze in fact teyakoma neyo zijukira waliwo era bwe yali nakaseke yova nagati ekizibu bano balutamaguzi nze namuddamu ababaka ba parliament nze namuddamu ne mugamba nti ekizibu kya Uganda ye Museveni bw'anaavaawo mujja kulaba ensi eringa Dubai mwe temufudde ati kye nkugamba ensonyi bwe mutaziteeka ebbali mugenda kubanga Buganda yatandika okukwatibwa abasajja bano ensonyi ng'abakungu abasinga babagabidde abakazi n'obukunkumuka obumotoka na buki ne bagaana okubagamba nti abaaye ettaka lyaffe erya Buganda lye mutwala ani alibawa bagenza ozuukuka bwe yali nakaseke yakugamba nti
abakulembeze beeyo bebalemereddwa okukolera abantu mpayo nakaseke eyina abakaba parliament bana oyina honorable Najjuma Sala oyo talina kyasobola oyo talina mukazi watu oyina mbaka wa nakaseke badde kansala wa muluka leka mwenyinaze yogera mpulire yeso mwenyinaze muleke yali badde kansala wa muluka mugirengo okwogera amazima oyo wali omulabye ku fulo ya parliament nga alina kyayogera leka mwenyinaze eva ku byamwanyuko yes tukomye nabadde nkugamba nti singa Museveni yali wa kukulakulanya Uganda 40 years are too many for leader to create any change but he's also worried. No, mbadde nkubalira abaka abali mu Nakaseke. That's why we stop. Nkugamba gwe omukwabo Nakaseke South. Oyino mbaka wa parliament omukyala Honorable Najjuma Sala owa NRM. Oyino mbaka wa Nakaseke North Honorable Nyongole Enoch. Oyino mbaka wa Nakaseke Central Honorable Allen Mayanja. Kakati if things go wrong, President Museveni baganti mwabakulembeza abalala temumuyambyeko na kuyamba bitundu byammwe. No, General Museveni twali twagala okumuyamba. But you cannot help a dictator. Museveni is a dictator. Naye yakugamba luli. Kati ebitundu ebyeri java. Yali ayogera n'omukutu gwa Al Jazeera. Nebamuga nti they say you a dictator. Ngamba dictator. No, I am talking about a negative dictator. After every 5 years. Abadenga atekawo ebyekyenyeje. Then that must be a good dictator. Mugamba, after every 5 years. Tugenda mu mboba tutya tugenda bagenda mulangirira nga byatekawo ebyo. This time it is totally different. Era tumugamba awangudde alina mwa Museveni bwatuwangula tujja mukwata mukono mumuyoze naye bwatubba tugenda kumuyoola nedda ati kyenkugambye kyekya omubbi yenna bayoola muyo nedda president yakuga nti mwamubba n'akalulu mu Kampala yabayoola omuganda akuyita kwekangabiriza ng'omubbi w'ennaku zino omubbi w'okusawa ya Queen bw'akubba ate yadduka akuba enduulu na confusing abaali mukutte president yagamba eggwanga nti mubalutta maguzi aba NUP mwamubba akalulu akakadde kalamba mu Kampala lwaki teyagenda mu kooti so mulwaki temugenda mu kooti na mukoti so we mubbiwa fe tumugamba fe tumuga it's very clear no we mubbiwa lati tugenda mu court mu bantu maguzi because court lwaki onkakogenda mu kooti lwaki omukaka yogenda mu kooti anti kati ye tumugamba ogambe ye baamubba fe wawulira tukubanye enduulu fe twamugamba statements zaffe zaali clear twamugamba nti ekyakutwala mu nsiko si gwe wali owangudde okulonda kwa kinaana yali Semwogerere n'ogamba nti kukwekalakaasako mundu era tewaliiwo gwe wasaba permission nti bannange ngende mu nsiko n'okwata ne banno bwe mwagenda nabo olwaleero abatubonyaabonya mu nsi yaffe abatufudde momboze ne mukwata ne mukuba emmundu bwe mwakuba emmundu ne muleka abantu beewaffe Kalamba nga bakoze eki anti gwe obadde okimbuza akakadde Kalamba nga fudde kakati ku mulundi guno ffe kye tubadde tusaba kobengo oli gwakulira ebyokulonda bamuyita Simon Byabakama Justice omulamuzi mulamuzi Byabakama waliwo title ezo ze mubawa mumuyitani lordship worship lordship lordship kitegeeza ki byonna mu lulimi lwaffe olwa abantu bakitegedde lord ku radio 4 lord ya si aba kikulu ekyo mu mbeera eno his lordship his worship kati ekikwekisa yowa worship kitegeeza oba gwe basinza ngamba mu lulimi olwaffe his lordship ngamba lordship yabaki mu luganda olwangu Saba Sumba Saba Sumba Lordship muve kwogera ebigambo by'Olungereza nga temubivunula kulutegeera mu nnimi zammwe lordship lord kitegeeza omusumba siwe kitegeeza Saba Sumba ndowooza abantu bakitegedde sebo Saba Sumba bozanyira mu kalulu kaffe sebo tukweyanza Yes, tukomyewo dakiika zizo 8 zokka zibule kuri sawa 2 zakongezo kona ku lwaliro message zitako 075 0 M2505 amanyago ne Josense tetubira bira tujokubira nga tuongera kutambula fena olunaku olwalero nalabye Katikkiro wa Buganda wakitibwa Charles Peter Mayiga ngavayo kuvumirira engeri
bana NUP je bakwatibwa mu Western Uganda the other time nagati government yes omuntu wabayina omusango security mumukwate mu ngeri yavunanyizibwa era Katikkiro Sonoga nti ne temutya kwesitaza baana n'abakyala ne mbakwata ne mbambula n'engoye no government terina nsonyi mune bwofugibwa abantu abagwamu ensonyi olina gwe kubeesonyiwa ekisooka bana abasajja kye baana aba mu maaso z'ensonyi obalaba emyaka bakuze najo nga boolaba balina emyaka abo baali badde bakyabba eggwanga nga boobalaba yavumiridde fujjo Katikkiro yayogedde naye tukati nga ye amaloboozi geetaaga okuba mangi mu bakulembeze bonna be tulina abakulembeze b'ennono abakulembeze b'eddiini n'abakulembeze abalala kubanga olwaleero nze ng'omukulembeze ne bwensanga ow'NRM nga bamukolako effujjo mugamba we need a better Uganda, it's not good. Kati bano baazimba ebyobufuzi nti mwe muba glorifyinga you glorify Museveni and his group yensonga lwaki ensi bagitututteko. Okay. Kakati wano twagamba bannaffe nti muveeyo mwogerere ebikolwa bino bw'osanga NUP nga akoze effujjo kivumirire bw'osanga NRM nga akoze effujjo kivumirire because we all need a better Uganda. Gwolowooza mwe mugenda kwebaka nga batubbye akalulu ngamba mu abazi amayumba agalinga amahoteri eyo emmotoka gy'oguze ya miliyoni. Well, tusabe kuba na kalulu tusabe kuba na kalulu munnange fe tuli balimi era tuli balunzi ne betwogera nabo abambawulya engeri gye balundamu endiga si gye balundamu seddume wente seddume wente omulunza namuggo gulinga musekuzo kubanga yo gwewulira endiga yo ebemanye ekyokukola mu budde obutuufu fe kisinga okutwewunyisa akalulu k'omulundi guno mukalina akalulu weekali kawedde dda nopu akalulu yakamaze kawedde dda kati tetucha sebo netegereza era ntunudde mu kamera yo netegereza buli wotulaba kati kumacha tukera kuyisa mikono maaso nga twebasa Allah wakatabala okututuusa mu mbeera eno mwebazani Allah wakatabala okututuusa mu mbeera eno ani ali amanyi nti ababekuumibwa n'emmundu balituuka okweraliikirira abatalina yadde kajambiya mu nyumba nobalabanga bwe batulaba buli omu mweraliikirivu nnyo nobaga nti ate nova kimunonga nti abwe tubalaba banetutya ani yali amanyi nti wovula emyufu bali kibalanga ekyambalo ky'amagye ani yali amanyi nti basobola okulaba omuntu ali ku paredi ne bamweraliikirira nti oyo alabika muyeeke so mwebaza ki Allah wakatabala tukwebaza Allah tukwebaza nze ndi musajja mukatuliki era buli wotulaba ku majja mu abasiraamu mugamba kino nkigaye kubalira musajja mu musiraamu zina mukatuliki munange amusiraamu mugamba mbu okwera ku majja oyise emikono mu maaso kule tukeera tuyise emikono mu maaso kama twali tetumanyi nti tulituukawo wano weewati gye tulaga tulengerayo olaga nti mwogedde okunafuwa obunafu bwe buli luddawa bwe mbulira ani ayogera ng'olaba abasajja bapanikinga kati bajjayo n'emmundu zino zikakebe nenga gwe bajirayo omwana wa Uganda Kyagulanyi talina yadde kajambia is just moving agenda kwa message Museveni abalimbanga mwe gwe muglorifyinga nenga muntu ngaffe si malaika yabalimbanga nti abo babagamba balina abawagizi bagendeko mu byalo babuulire enjiri wakiwuliranga nga akyogera ne tugasebo we kyosabye onosobola onokimanaginga will you manage a lion if you want to tame a lion wakati Kyagulanyi abalibwa mu bisola abalibwa mu kika kya mpologoma Kyagulanyi mpologoma empologoma yenye empologoma Kyagulanyi gwe tusoma Bible wali oliddeko abayidanga bagamba empologoma ya Isirayiri wakigoloza Yesu bamuyitanga empologoma ya Isirayiri buli yamulabanga buli yawulugumanga nga bunamunda gibufumuka emisinde bugamba ayagala kutulya tosobola geragera anti kati nkugambye gwalyo nkugambye Kyagulanyi empologoma yennyini ye empologoma yeggwanga kati mu byobufuzi bya Uganda ate bano ba Dr. Besigye ate ba Mathias Mpuuga baba boogera ku lubulwaba ba prophets owulira abantu boogera mwe Yesu muyita profeti ba Nabbi Muhammad n'abalala bonna nga totandika okugamba wano waliwo Nabbi Kakande baba boogera ku lwaba prophets boogera ku ba prophets tusoma Bible prophet Elijah prophet ali ngotandika kwati ate wano waliwo Nabbi Kakande kubanga bali eri balina olubu lwabwe na bano balina oluki
olubu lwabwe kati nkugambye mu budde buno sisobola kuteeka mwami Kyagulanyi mwami Mpuuga totabula katogo kaffe ka bijanjalo kusaamu nyama ya mbizi noga nti mugenda kuwangula akalumu akamaze dda akalu kawedde dda mbadde ntunula wano n'omwana wa Nassali naye alaba nti mwasimbye babaka ba parliament ebyo bifeeke kakati ebiwerako mu ggwanga kakati kankubuuza ekintu kiri kimu eddiini kyesinga obunene mu Uganda bukristaayo bukatuliki kyoyagala tugamba nti buli katundu kayo buli kyalo tukirinako ekereziya eddiini esinga obunene mu Uganda yaba katuliki oyagala denomination those are Catholics basinga obunene mu Uganda naye buli kyalo kiriko ekereziya webali nnyo kakati gwe bwoba oli wano ng'oli musanyufu bannaffe abatukulembedde emyaka 4 ne kakati essaawa za leero bali ku esi wesi zibawujja ne batuyana abatukulemberedde emyaka 40 betwawo obuvunaanyizibwa ne balowooza nti bannayuganda okusirika basiru for the last 40 years nojja n'otunda amakolero g'eggwanga n'ogamalawo gonna ssente zonna n'otabaako oziteeka n'otunda ebizimbe bya gavumenti byonna n'ettaka byonna n'obitwala n'okwata ennyanja n'ogitemaatemamu poloti okutuyana kwe kuliwa anti kakati okutuyana n'okuliwa gwe tosobola kulaba kuba nakugambye wali emisana nti we twali tusoma batugambanga ekiwuka ekirina gye bayita compound eyes bwe kiba ne compound eye kiba tekiraba bulungi era oyisaawo booti omukono booti n'ogamba wasomako ku kiwuka ekiba ne compound eye mwezo compound eyes bateza kati tulya ne bannabyafuzi abalina political compound eyes so nze na compound eyes anti kati sigwe weka era abalala bonna batubuuza nti abaaye mugamba mwawangudde gwe kyoga tulaba mbeera eriwo tonnagiraba ojja kugiraba because otugambye embeera ereeta ababadde mu buyinza 40 years okubanga batya civilian ng'atambula talina adde kajambia ne bajja emundu ez'akakebe ne kajege nabadde ne abantu ab'enjawulo ne baga nti abantu boolaba bonna ebusiya boolaba ekisolo bava Kampala anti kakati era ne bambuuza nti singa ddala abantu abo babadde organic abo nga bavaawo gye bali temwaliremereddwa kusimbawo babaka temwaliremereddwa kusimbawo bakansula gwewuliriza bo babawagira buwagizi tebagala kwesimbawo gwewuliriza gwe kimanyi wano nkuwa ebyokulabirako bino kuba oli musajja musiraamu naye tugamba compound eyes ekyo gwolowooza tugamba nina compound eyes si kye ngenda okugamba gwolowooza buli muzikiti gulina imaamu waagwo buli musiraamu buli muzikiti gulina imaamu waagwo waliwo imaamu ng'asaaza emizikiti ng'etaano naye kitegeeza temuli basiraamu n'olwekyo kikwatagana kitya ne kyembuuza kaali gwe oŋŋambye mbu buli kitundu tulina okuteekawo ababaka nkubuuziza nti buli muzikiti gulina imaamu temubeetaaga tubeetaaga you do what is necessary mu Uganda kati golowooza waya kati ffe kaŋŋambe nti ffe tuli banafu katwegeraageranyeko ab'NUP tuli banafu why do you think General Museveni is scared to the extent that he deploys real army n'emmundu ezikuba ennyonyi n'emmundu ezikubawa njasi Kyagulanyi wagenda okubalaale security purposes not which security who ask him that we are insecure gwobalowooza kale tuli banafu lwaki General Museveni bw'aba ava kyekyabagalina okusimba abantu Kampala yenna bamusiba okumala essaawa 3 why are you worried? You don't have I think he should have celebrated because we don't have members in some of those areas. State would be celebrated. You said they are people. No, you cannot force me. You said you have support there. Fetwa kugambye nti waliwo enjawulo wakati wa honorable member of parliament ne fountain of honor. Wamanyi lwaki nze MP tebasobola kumpita fountain of honor? Nera toli. Kubanga akatebe kange kasobola obutabaawo eggwanga ne litambula. Naye entebe y'eggwanga gye eyisibwa fountain of honor bw'eba teriiwo tebitambula. Ekyo ova olaba nti bano abasajja bwe kituuka ku ntebe y'eggwanga bajjayo buli kika ky'amagye kyonna n'agali e Sudaani ne bagateeka mu Kampala gakukube ggwe munnansi. No, nkubuuza lwaki temwasimbye bantu ate gwe nkubuuziza mu Western Uganda lwaki temwasimbye bantu mu Eastern Uganda kyenkugambye
kyenkugambye nti ffe betwataddewo beebo bamala era be baleese akatabanguko koolaba nti omusajja Kyagulanyi talina yadde kajambiya mu konvoyi ye kuba bakasangamu yadde akaso bagamba terrorism naye kati buli walaga bateekawo emmundu eza buli kika NRM bwe kugamba nti eina abantu asatu kwetandikira nga tugenda ebyo byabeeranga biboozibozi nga Museveni bwe yabagambanga nti bamuwagira mu kyalo buli we tugenda mu kyalo giyagambanga mbu bamuwagira ngaga mubakube mwe babagambanga ne bannamu aba NRM nti ab'opposition bali mu bubuga bwokka ate mu Buganda watuleeba mbuza ki babagamba Museveni n'abamukkiririzaamu bagambanga nti ab'opposition oba ab'NUP bali mu bubuga bwokka mu Buganda konka watuleeba kabareba watuleeba Ishingiro ni kabareba watuleeba Embarara watuleeba Rukunjiri kati eyo kanzijeyo. Did you see what happened in Northern Uganda? Arua, Gulu, Chitigumu, Lango Sub-region. Ono omusajja yajja omanyi kulale ya mwabaze kuwaza ababa wagira. Anti kati gwe nkugambye buli agenda kulale ya Museveni abamuwagira. Gwe lwaki olowooza mbu ajja kulale ya Nuupu abatamuwagira, bwagira ku ya Museveni abamuwagira ng'ate oli bamuwadde ssente n'omuceere. Okimanyi ko nti Bobi Wine muyimbi? Ezo mboozi. Okimanyi nti Bobi Wine okumulaba? Ezo mboozi wuliriza sebo. Bobi Wine okumulaba ng'omuyimbi olina kusasula. Kati nange sebo wuliriza. Okulaba ku mwami Kyagulanyi ng'omuyimbi olina kusasula. Buli omu wuliriza sebo. Kakati bwajja nga ngenda mulabira bwerere eyandisasudde. Nze saategeddeko nti Kyagulanyi abadde mu show za nnyimba. Tinategeerako mbu Kyagulanyi gyali ali mu show za nnyimba. Okumulabako gwe omanyi otya nti abantu bagenda ne balaba Museveni bagakatwawo omusajja atufuze emyaka 40. Ne bagendayo wali katwawo omusajja atufuze emyaka 40 n'amini yali teyasoma nga amusinga byakolera eggwanga. Wulira ebigambo bino. N'abagagga mwembi abalwanyiridde tubadde wano mu kibuga nga tuguluba n'entalo ze mu kibuga na bannaffe abamu bwe tubeera mu kibuga nga b'opposition nga bo bawagira ebintu ebikyamu olw'okuba balowooza Lukwago tategeera. Naye mwafuna omukisa, twafuna omukisa okufunayo Dimeya ategeera. Era babadde balowooza nti Kampala yeetaaga inginiya. Abo baali nga tebategeera bulungi. Kampala alimu abasuubuzi beetaaga inginiya. Twegamba okulwanirira emisolo n'okugitegeera kyetaagisa inginiya. Kampala alimu ebintu bingi. Oba bodaboda weetaaga inginiya. Bw'obeera bakugoba weetaaga inginiya. Ani gwe wasiriwooza otasoma. Baba bakiikirira mu Kampala tutegeera. Era osanga omubaka wa palamenti ayogera ebitategeera mugobe. Kuba kakati gwali wano ow'ebiroola ebiri awo bananyi ekisaawe kye bannabyamizannyo ate inginiya omwetaaza ki? Wetaaga muntu ategeera amateeka g'ettaka okulwanya ekisaawe kino. Wetaaga ategeera amateeka g'ebyentambula okulwanya entambula. Weetaaga omuntu ategeera amateeka g'ebyemisolo okulwanira emisolo emikakamu mu Kampala. Oyo Honorable Alan Sewanyana mubaka wa parliament owa Machindi? Yes, Machindi West. Mukambwe muko eri mmwe balutamaguzi abawoza Kampala yeetaaga inginiya. Abuze biri very pertinent. Pertinent according to who? Pertinent according to who? Kati kankugambe bwe bali bagenda okukomerera Yesu ku musaalaba. Pontiyo Pilato yajja n'awandiika ku musaalaba kwennyini. N'agamba ogwo omusaalaba gwe bali bagenda okukomererako Yesu kwaliko akapande nti Yesu kabaka w'Abayudaaya. Omusajja omu n'amubuuza olugezigezi nti labayo ssebo Pontiyo Pilato ku musaalaba gwa Yesu wandiiseeko Jesus the King of the Jews. N'amugamba kyempandiise
kyempandise ffe twamaze dde okugamba ekibuga kyetaaga yingini ekyo kyawedde tekyetaaga kikubaganyako birowoozo kubanga abasuubuzi okubalwanirira weetaaga enginiya ngaddi wali obalwaniridde era n'oggusaaki ebigenda mu maaso n'oggusaaki kati abasuubuzi babadde beekalakaasa mbuulira baggusizzaaki babadde beekalakaasa ku kyaki mwala bakubye omwala wano ku misolo ani yabayambi kiki ekyagutiddwako anti ono munnamateeka abaddewo yawula wakati wa political bulingi n'ebiriyoni reality tukugambye ekibuga tukikwasizza inginiya Nsuubuga balimu ezo gezaako okole era ffe bwe tumala waliwo abantu abajja bakati olina okulaba oli ayogeredde mu mutima ki out of frustration but this is opposition fighting frustration ffe tugamba omusirikale bw'aba ava ku lutalo nga bamukubye omukono gukutuseeko olumu ayogera n'ebyekiwalazima nakugamba waaye mpereza omukono gwange ogwo guyungeko frustration nga yaki frustration ya politics oba kadi anti zireese frustration Honorable Alan ana frustrated anti kakati nkugambye yani yamugambye nti nno nti ekibuga twetaaga balooya mbuulira just nze nkugambye mukaaba fe tukugambye nti naffe fe tuleese yinginiya anti kati nkugambye nti Lukwago akoze eki ani yakugamba nti nolina kumala kuzza misango politics is competition n'osunsula yakamala ebisanja bimeka amaze myaka 2 nga akulembera mu Kampala kati oyo agamba Lukwago akoze eki naye nkyabajja mugamba bano bogamba bagende bakoze eki nebo bajja kugamba nti naffe bano betuleese they are the best. Isn't this opposition fighting opposition? No opposition. Lukwago's opposition 311. 311 according to what? It's not about opposition, it's about service delivery. Ekibuga tukyetaaga mukabe weenaale mune tukulaba ng'otunula eno kubanga ffe olumu tukwatibwa ensonyi. Notuka mu capital city y'eggwanga nga ne minister wa works Katumba Wamala watuula wali ku Jinja Road nawo wa flooding ne tamanyi kyakkola naye ng'owulira bwe tubeera mu parliament nga babaleese olaba engineer in charge of bridges engineer in charge of nga babasoma wali okaba naye nga nabo bwe batuula wali kudaka nabo batabagatwala kwe gwagalira abasajja lwe batusiriwazza nga tokyayawula yasoma n'ataasoma ngera bonna obatunagamba bano batuyamba kibona wanyumiriza akaboozi nti Ministry ya Works ekuba yatonya nawa amazi de ganjala nze nali ngenze ne mukwano gwange omuyizi ali nga agenza okulinewinga visa wali ku immigration office erinanye Ministry ya Works General Katumba Wamala Minister wa Works watuula enkuba bwetonya naye bamuweeka ku mugongo abatasala wali Minister omukulu nambuuza omuzungu awo ndabawo ku kapande Ministry of Works naye nga tusobola kusalawo wonna amataba ne mugamba that's Uganda. Abasajja batusiriwaza ne tulowooza nti tulina kubeera mu mbeera mbi nga boola bwe basiriwaza ab'omu kyalo ne balowooza mbu bo balina kuba baavu mbukana akabinja akatono ennyo ke kalina ovuga emmotoka empya ke kalina osula mu nnyumba ennungi ke kalina okutwala abaana masomero amalungi ke kalina okuba ne ssente ne bwogenda mu bifo ebyokwoterwamu bino byongamba era b'osangayo abo abasajja ne bwogenda mu supermarket bokka bosangayo kakati mwe ne mwekunizaawo mbu simanyi ffe tetwalwana n'olwekyo tulina kubonaabona kakati babafuuse ba subject baabwe buli omu aba yeekuniza mu lusonda ne bakugamba nti n'okufuna omulimu mu government it is a privilege not a right. Okay. Kakati gwe nkubuuzizza kiki ky'ofolotinga ku engineer balimu ezo gwe nga gwe kiki ky'ofolotinga ku Lukwago ebibuga byetaaga ba engineers okutereeza but Allah nakubuulirize kati gwe ntonteeka ku parameters ezo nkugambye nti omusajja ow'olugezigezi yasanga ku kapande kwe bagenda okukomerera Yesu nga Pontio Pilate ataddeko Jesus the King of the Jews n'abuuza nti mukama wange laba ku kapande otaddeko Jesus the King of the Jews n'amugamba kyempandiise fo tuyita abajega okugamba nti bali mwezi akwate mwatereza ekibuga kyaffe njagala bali mwezi agenda ayite wali bayinginiya ba Ministry ya Works aba Katumba abagaye nti mujje tubalage ekyokukola
kubanga politics ono bwe tunagufuula omulimu olutalo lwe tulina kati mu ggwanga lw'abannabyabufuzi okufuula ebyobufuzi omulimu nze tuwawulira nga ngamba abewaffe Nakaseke nembaga abasebo mundeese wano ng'omubaka wammwe naye omulimu gwange ayame fama ndi mulimi era wondabye wano obwedda mbuuzi omwana ewaffe Nakaseke kaasa ng'ombe leero banoze endebeze mwanyi meka mutaddeyo meka naye osanga bannabyabufuzi wano abagufudde mulimu kufana kuona wakiri akutema ejjambiya ku mugongo wakiri bateeka gakati bali abewaffe abaleese polling station ez'ekibbi mu makolero ga Salena mu Nkekera twabagambye naye mmwe temulina nsonyi mwali badde mujja n'okubbira eno gye mwalekanga abantu waliwo anakuweza message agenti oyina wabadde noyogera ku kasitole k'obuswiriri wa hitira hitira no hitira kyetwagamba General Museveni nti Museveni ali mu kasonda mu biseera bye eby'oluvannyuma okay twababuulidde kikwatagana kyane anti wuliriza yitira alina obuswiriri buno bwe basala muyita musitaaki abuliwa obuswiriri bwe basala yitira bwe yalina obuswiriri bwe buki buno obumusitaaki bwe basala waggulu obeera wano obulivwa wano wakati w'omwana ennyindo owaguno omumwa ogwa waggulu ogutagaaya yitira yalina obuswiriri yitira baamutenda nnyo nti yitira mutemu teyali Germany anti yitira yali mu Germany yali akulira ekibiina kye bayita banazi ng'ayina wano obuswiriri yitira baamukwasa ensi ya Germany singa obubwo si buswiriri obo obuswiriri awo maswiriri naye buli obuswiriri bw'abatemu kati eggwanga lino Uganda tulina okulikolerera ennyo abantu abali mu bifo ebyobukulembeze tumanye tisiffe tubisooseemu ate siffe tugenda okusembayo abantu ba wansi bano betukulembera tebaagala bintu bingi baagala services abantu baagala amakuba amalungi oba tumuwadde chorus at least olirime abantu baagala amasanyalaze agali affordable olira sebo abantu baagala amalwaliro nga mulimu eddagala abantu baagala quality education nga n'abakozi ba gavumenti bafiirwako nga bw'osanga omusawo omuwa ekitiibwa omusomesa omuwa ekitiibwa kati abasomesa bagenda kuwumula naye abasinga babadde bakyali mu kwekalakaasa kwabwe teri abafaako nga bw'osanga omusirikale w'eggwanga because ayeewaayo okukuuma ggwe n'ennyumba yo mubeere bulungi ng'omuwa ekitiibwa ayinza okuba asula mu kinipooti naye nga omusaala singa tuba tusazeewo nga naddala ffe abakulembeze abali mu appropriation body ne tugamba nti abapoliisi bano embeera gye balimu lwaki tetubongeza ku musaala ab'amagye embeera gye balimu kubanga abasirikale bano nabo balina families nga naffe ababaka ba paalamenti era nabo beetaaga abaana baabwe okusomerako masomero amalungi ng'ag'omwana wa Lutamaguzi naye ne twetaaga ensi nga tulowooza ku balimi nga tusobola okutuuka eyo mu byalo ne tugamba bo bano abantu babeerawo batya okufuna daily oba weekly income ebintu ebalima tubifunidde tutya obutale naddala ffe ng'abakulembeze tulina okubeerawo nga tulowooza ku basuubuzi baffe kubanga kati olwaleero abasuubuzi ne bamala omwezi mulamba nga tebawa musolo naffe bannabyabufuzi oba tuyita ba politicians tetufuna musaala era ogenda okulaba buli muntu ng'atandika okwekubagiza sinafuna musaala embeera mbi so omusuubuzi bw'aba ayogedde naye alibadde awulirizibwa nti kyayogerako gyekiri bwe kiba gyekiri lwaki tetutuula naye ku mmeeza ne tukola ekyo tetulina okukola ekituufu n'ebyo byonna bizze akakundi kawamba ensi yaffe Uganda omungereza akiyita occupation ne katutwalako buli kimu ne kasiriwaza n'abantu abaaliwo abategeera n'olwekyo sebo Minister Amos Lugobi gwenjagala tusembyeyo DPP yamujjereza ku nsonga z'amabaati Lugolobi yabadde tebasobola musiba nakubuulirako nti ekyasibisa Lugolobi si kubba ekyasibisa kulabisa babbi banne kye ekyamusibisa bano bonna bannandutu ne nandutu lwaki temumuta n'oli mukyala kitutu gw'obadde okimanyi nti Lugolobi bamubbira amabaati yagakomezaawo tegaliwo wali ku biyumba bye eby'embizzi agwe mubuuze nti amabaati ogalina oba togalina ajja kugamba wegali ku biyumba bye alina ekisiize nagajjayo gwolowooza ntino nti bano baali balumwa nnyo nti abakalamoja tebaafuna amabaati gaabwe ku buno obubbi obuli mu ggwanga bwe bagamba Museveni nti buli mwaka babba $10 omanyi kye kitegeeza mu nkulaakulana
ze gwanga tisinga obozi tadde mu districts oba mu kibuga nga Kampala kankwe ekyokulabirako kitono Kampala capital city bamuwa sente meka mu budget not sure taweza na trillion 2 naye ne bakugamba gwe head of state afuze emyaka 40 alina buli kitongole kya intelligence neo bakugamba nti basajja bo babba trillions 10 no sigala ng'osirise n'ogamba tobagamba ko kuba sente bajja zifulumya kubanga sente zisaturatingira mu kakundi kekamu kemu glorifying akakanyaguludde eggwanga akaguze zituko ya miles akazimbagana amawoteri kati ge bazimba ne mu makubo netulanti wali bitongole birwanyisa enguzi tewali bitongole birwanyisa enguzi ne bw'obibala tebikola State House and Corruption Unit they were all castrated disempowered intentionally bana abasajja bajja auditor general kuyambe ki akachiko kakosase bukuyambe ki akapark kakuyambe ki kubanga ndabye ne Tayebwa agamba nti the only Thomas Tayebwa deputy speaker yagambye nti fe mu parliament omulimu gwaffe kwogera bwogezi na kuwa recommendation ku bigambo byaffe twetaaga Uganda etambula oba oli wa kibiina kitulwane nnyo obutagenda mu lutalo kubanga bw'olaba ebikolwa bino ebiriwo by'abasirikale okwenyigira mu byobufuzi ffe ng'ababaka ba parliament twali twakiteeka mu constitution nti amagye tegajja kwenyigiranga mu byabufuzi era amagye galina loolo yaago naffe tubagawo ekitiibwa okusinziira ku mulimu gwe mukolera eggwanga abapoliisi n'abamagye buli omu omanyi omulimu gwe tetuganye bannaffe abali mu buyinza balaba obudde bubaddugaliridde n'ekyo twali twakibagamba omukulembeze yenna abeeranga muzinyi omuzinyi yenna amanya ebiseera ebituufu bw'ava ku stage kuba oyinza otandika okuzina amazina g'ekiwemu n'ojjusa nti singa yagenze dda omukulembeze yenna yagaliza ensi ye yeerekereza byebiro mu 7 weerekereza olesika ensi yaffe etambule ffe bwe tuba tufunye obukulembeze tetujja kutemula ne famire yo ne bwe mubanga tulabye abantu baffe bangi batemuddwa abala bali makomera abala batemeddwako emikono abalamu bakoze fujjo neffe message yaffe gye tubadde preaching era gye twagamba his excellence Kyagulanyi it's a message of unity kubanga we believe personal mistakes personal responsibility tewaliwo bino bitubaddewo nga tumaliriza ebyokwewerera bannansi kubanga kano akaluke tugenda mu sika bulijjo nze Adam Kongo sebo ngontwaza mu dakika tewera bwenjogera sika bulijjo bw'oba osuubira okujja okubba akalule kango olamye wanyoko era ffe kye tubasaba kusula obulungi kye tubasaba abantu baffe buli omu akozese obuvunaanyizibwa bwe njagala kusaba naddala abantu baffe ab'Nakaseke ng'omubaka wa muwa parliament mbaweereza era nkyaliwo akabonero kaffe ambuleera naye nze newakubadde ndi MP njagala nnyo okukulembera abantu abalina kye bakola abavubuka mujje mutwegatteko mu byobufuzi n'abakadde ne bw'oba omaliriza politics at least noonyako ekintu ky'okola n'ennaku zino kungu tugenda mu biseera bya nnaku nkulu zigenda tandika embuzi bazibba ente bazibba amatooke bagabba abamu bawulula emmwanyi z'abantu kakati tusaba bannaffe mwongeremu ka security okulaba nti nomukuuma ebintu by'abantu n'ebyabwe ng'omubaka parliament sebo njagala kugamba abewaffe ab'Essemuto ab'Ekapeeka Nakaseke Kaasangombe ku Lwomukaaga tugenda kuba ku mukolo gwa kansala Nalweyiso awo Emogomola mu Ssemuto ate ku Sande tubeere ku mukolo gwa kyamaani waffe Masantiri Kibirige neyanziza nnyo wangaala nnyo Aisa Basajja Kabaka wa Buganda kabalegalega webale nnyo Adam Kungu gegange mpozi njagala kubajukiza nga va ku mpewo mikwano gy'aba Victoria University